era ne unya bebe kulu anyiza nnyo gwa General Paper gundi ogwa mature entry mature entry bakubuza experience mu kintu kyokoze mbadde nkugamba omukuba n'omuntu namulabye ng'alumba Bobi Wine kati omuntu yagwa mature entry Makerere talina buyinza bwogera ku Kyagulanyi ayina degree 2 nakito kankidde mu nkigamba onyiige because nkimanyi oli wa mugati kakati bebe you are my friend, I love you so much. We have been struggling together since childhood. I'm the first person who gave you 60 million when I was still young after my campus. Stop comparing yourself to Kyagulanyi. Nzate sikola byakaba sikubulidde bibyo bya Kyagulanyi. Sibyogedde? Nkola kabampane. Bebe cool from today onwards. Ng'okyakola TikTok live n'abantu bo nga you discuss Kyagulanyi nga taku discussing nga koswala. Tosobola kuswala muntu alina degree mu law. Tosobola kumpiringa na muntu alina degree mu MDD. Tosobola na kumpiringa na muntu yasomera Harvard. Tosobola kukumpiringa na muntu opposition figure mu Uganda. Nswala n'okuswala boyo omwana bye mutakiriza kasuko waliwo abantu batandika nabo obulamu bakola bawazimba YouTube yezimbye bakola bakyakulabira ku level eri waliwo abantu betwasoma nabo primary go wa primary batwasoma byakoma mu primary go wa secondary bango li obi wange byakoma mu ki kanafunye bapya ba university. Welcome to Bethel Covenant College, a school founded on Christian values with emphasis on talent through MDD and sports. It's a day and boarding school with O and A levels offering arts and sciences with agriculture. Excel in PLE and get yourself a bursary with us. Find us in Webaja, Entebbe Road at the Accurate stage. Call us on 0703 008 609 or 0772 406 118. Bethel Covenant College. Mu ggwanga lyattu Uganda, omulembe omupya mu byensimbi gugguse. Tubadde tusigalidde emabega ng'entereka yaffe yadda nnyo nga tutereka ssente buli we tusanze kumpi awo we tuzirabirako. Naye kati tufunye engeri ennungi eyeesigika ey'okutereka n'okukozesa ssente. Genda ku Google Play oba App Store oteeke Wendi app ku ssimu yo oba nyiga *229# oteeke ssente w'olaba era aweesigika. Ate mwattu zikukolera amagoba buli lunaku. Genda ku Google Play oba App Store oba nyiga *229# okwewandiisa. Wendi wonna w'oli. Tuli wana tulinze bajjo mulira bwaseka at a university. Okitegedde. So byebyo. It is not business as usual, but okwana bana obosomoso botonda bana batobo gambe naye bajjo bajja akubye ngatte okwe omwana mugambe nti soko jjewo ku bintu byo mpitewo soko yimukemu katini akantu kano kalaze soko yimukemu katini akantu kano kagudde tugera kusabula buli mbizi nzize ndo ndi munyiva tenga si yakwekoza tugera somesa abasirusiru bangana okuvuma ku university tugera somesa abantu ne producer wenjarange muluma nko yetano kaso kutasobola kusasula afuna 15 million bakubuuza bakuweeye 5 otunudde face bajuwe 10 kale 5 baji ulingo omulwadde jofale lutaya na mulimbi omulaba leba ona le bondi mu class bwe mvuma class wedding ngenda kukubira essimu go wangamba nzire yo okusoma sebo ndi mu kusoma era ne lecturer wange uno yogerako naye yogerako na ona lebo. Yes, hello. Hello, sir. Hello, how are you? I'm fine. It's treasure that guy came back for studies. Yeah, he's doing well. He's doing well. I passed all the coursework. He passes all the coursework. That's so wonderful. Thank you for inspiring him to go back. Oh, he's going to benefit out of that program. Okay. Yeah. Right. Okay, now after class I'm going to call you, sir.
Okay, please. Gwe soko yimuke nawe njagala kufuna ka magnet kano. Soko yimuke. Vayo. Gwe producer akantu wakataddewa. Ngana ko omukazi oli. Kuli kakalala. Bana soko mve mu ebyo tuso. Nyabo tunakeno kwa masombira muno. Tunakeno. Nayo kokaina. Nika twandikoze nzero ndi mudu ya interview ya magazine ali mukumaji. Kale. Kati katutandikirewo. Soko kafune. Am a corporate. Chikambo corporate tomalaga chikanyuga kanyuga. An intellectual. Tochikanyuga kanyuga buli. Who is going to teach the nation? Oja chitule Who is saving Uganda from idiots? Kale tula. Who is saving Ugandans from idiots? Ejimanyi nako zino sikia avuma sikia bila na muntalo. Tunasobola okwesika. Ate interview yali tujikolenga twagala etambule tujikolenga eri model tetujatambulanga ne tekinyuma. Tujabawanga eri gundi tujikolenga eri empanvu. Tugera kwogera bya magezi. Leero. Nenga si bya kutambula twagala be training. Tukolenga ekintu ekiri moderate. Nga cha bwongo. Cha bwongo. Ategeera. Atategeera akole ki? Then end of year tubawe bakola ki? End of year. End of month. Kadero, today you have hosted a professor on a serious. If you are interviewing a professor, you have to follow some standards and manners. Because we want everybody again okulaba interview afune mu ekyo okuyiga agambe bulijjo kasuku tumuyita musiru naye ayina amagezi kwakaniza level yo obusiru nakuleka mu busiru. That's why bulonsanga kusomero ndi mwana mukumala mu busiru okyandaba mu ntalo za social media anti katate byoyogera bye bikuzaaya ate ngati nkugamba nava mu busiru kati okyandaba mu ntalo se haina kuzino singa sisabula singa sazedana yogera akaba ko lutalo singa sakozedda zi TikTok live nente kayo ndi mu discussion kungato kyabeera because I'm a responsible person. I'm planning for the whole nation. Sika ina budde bugana ku TikTok kubera ka abantu batalina byakola kati mwabagala views kati goli mutufu okubera kubanga you eat from social media dotokoze gundi omwana jatukwate atuli mukola oli mulalu sitikira buli ebinyo kasi kugenda kukola bali sagala kukubambi twatandise dda tubere serious tukole interview na ngamba tuli serious atobadoza ntukola ki gwobuzibu bwoyina ojjo oyogera tugenda ba serious ate n'otandika ebyekisiri. Our dear viewers, yes. Amanya n'eddoboozi nze Mukasa Alphonse Professor Bajjo olunaku lwaleero njagala tubaweyo pulogulaamu etabangawo abaana abazadde abayizi bataata bamaama mubeere ku Kasuku live. Today is a different audition. Tetwagala etambule na nnyo twagala abantu nga 15 bamala buli lwokyusa obulamu bw'abantu nozo kirabye obadde ogenda gikwata mbadde sisobola kati giteeke mu side those apoa that is budget barrier to communication okubeera mu noise place communication barriers go under physical barriers. There is what we call physical barriers of communication. That's why when you want to make an effective call by effective communication you must be barrier free things. Kati nyaga tugenda omulamu gwatulese leero tulina emiramu esatu tulina David Lutalo Kabako Bobby Wine ndawe nawe Lutalo lwenda ba social media abantu bagamba Bobby takyalina amasanyalaze nawe ngenda basomesa nga professor tugere ku kyekirala kwayo njagala abantu bayige njagala omuntu amanye ekituufu David Lutalo show yakoze etya Kabako yafunye atya Bobby Wine effect kijalese wa Lutalo ne Kabako byonna tugenda byogera mu ngeri eri professional way njagala okole channel abantu bagambe Kasuku indeed is worth listening to or is worth following to kwana nakola wayongera ku subscribe kwanga luli walina abantu emitwalo 10 mukala nokuvera baga nti bagenda ku blockinga channel yo nakule bakagenda ba subscribe 12 zibulje ma YouTube ebintu ebimu njaga tubijjemu okuwoga n'oboga YouTube egoberera kibaita guidelines bobato wemudde bataddeyo content yesitaza baana tera ina buyinza gitola sibo kiri obo ina yaba nene mu YouTube nakyo kibulira abantu amanyi mwe banagamba nogu tetubese kakati tobanga bagamba nogu kubanga abantu bakuteka ko pressure YouTube nebanga yeyongera kiki obogula subscription nakuzino tubulire Kasuku bagoleza za YouTube nazo bazigula bangamba kenza agula views aka nawe inzo kubogula subscription ngoro mfachi kakati bajagala kaka sabali na yese boyongedde namanyi oyongedde baile wandikole ekintu okulumya gundi nowunzika ngo yambye muyambe. That's why imbagamba nti buli muntu avuma Bobby Wine abamongera mileage bino byo inokola Kasuku okugoba Bobby Wine okugwa you have to ignore. Nina course je nkola ku university bagita principles of management principles of management tulina mu course yetu bagita leadership and conflict resolution leadership
this is the selecting ideas or selecting the best course of action is to achieve a certain goals of objectives. Under leadership, tulinawo kyebayita hierarchy of management. There is what we call top managers. Those are conceptual, abakola concepts. Middle, human relations, lower, technical skills. Ane tujja ku conflict resolution. Conflict resolution bye bino bye tulimu bya social media. Kati nkusomesa nga professor. Under conflict resolution, oyina okubanga oyina omanyi bino ebintu bisatu. You have to think ahead aba bagamba bagenda kugalawo YouTube channel yo. You have to think ahead of them doza chiwakola. Sometimes you have to tolerate. Ujika wankubira simu nogamba yagala kubavuma. Because nasoma topic ya conflict resolution yegamba. Tolerate them. Bokera kumacha na wemula Museveni natakusiba abali tolerant. Bobaka ndi bagamba Museveni nti Kayihura agenda kuwamba ne Kagame n'aba wa time ne bachikolera emyezi 5 kwesatu abali tolerant. You know, one of the best of sort of in conflicts. Ekyokusatu make them think that they are ahead of you chiwakola. Waleka ne baogana tugenda kugala YouTube ne bakola live but you made them think ahead of you. That's why the next question we want na gamba just wabantu interview bayige tokola lutalo. Sachi gamba ne bajoida sagana gamba tubasabule sagana tandikira uddo okusabula. Ne bojja kusomero ine engeri gyokyuka mu integera y'ebintu. Kati ku kivulu kya lutalo nasanga obwana obuyayi. Kali kanjubisa bajogosi ng'obugaga ne kagamba nsinga nyoko obugaga. Kubanga baba muntu azzo kuprovokinga. Kati mbayigiriza mu abali ku mundi yakasuku nti there are some things nti bogedda yo n'obugumizi bwako byo tosobola kukola. Kati kumbe ba setting abame kati mumwane nnyo futujja mujerega tumujje mu sente. Ekyo bayita think ahead of them. Olibo yanne wanyisa ne mugago kyagala sijja kiko. Kali onya agamba jo talina kyangamba, angamba ki? Kyokano nga mubbi wa Matala talina na kyakulya. Naye agamba jo talina kyakola ki? Kakati bwe bato ina concept ya think ahead. Tolerate him. Make it him that he is above you. Oba make mulowoze sente yakusinga. Awandi badde olwana omukubati ya gasi ogola bakanya babakole ki? Ne nakulinga embera awo watu mwajira abantu bonna badneewunya. Ne abiyayi ne bitambula byokali ne biswala ne bali manyi bye bajoda ogana aba yeregana abantu nembera mu motoka gye nalimu ya masanyalaze ya bei ne bijiraba ne bitya nenga sibinyeze ki kigamba kakana ucho oyina okukola kati conflict resolution tuyinuma mu kibaita avoiding compromise collaborate negotiate collaborate muli muto gundi nga mwendo kuziyiza entalo era nze ngamba abantu ba YouTube abagamba nti musobola okugalawo YouTube ya Kasuku yagenda ku university nesi manyi ba degree yafuna ntuufu nganze kubanze nsoma okuva ku macha paka kino ne business zinde mabana banziba waliwo ekiwala kyanzibe milioni 10 kiduke Dubai sikyabera ku business zange ndi mu bino bya kisiru bya kusoma mu njagala kuyamba gwanga njobera buli ayambe gwanga mala kusoma lumu nayo bimala mu amaani oshagera bulu kye ngamba kakati ngenda kunyonyola ebintu bya David Lutalo in a very simple way amazima mugana gafuna ku Kasuku live kokka ngenda kunyonyola ebintu bya Kabako ne tuwaza Kyagulanye ate temubiteeka mu feeling wakati njogera ngera ne person sogeza bias kubanga nzo kuba Kyagulanye nagwa sina kyenfunamu njagala nyate Kyagulanye abere waggulu Kyagulanye oba tomwagala oba omwagala akukangira mbasajja bano emulaga etali panado ne kakola ki ne katuukayo nti Kyagulanye mwagala Uganda nti Kyagulanye n'amala agwa mu 7 ko kamanyiro kaayina ne jjogo lyayina ne wabanga tayina opposition Kasuku singa bakwata okuva ku macha paka kiro ne lwamanya nti public eri engaged mu political activism Museveni ate kintu kimu public tayina kintu kira kyona kyakola ki kuba tayina nsonyi taswala tawemuka alinga tayina bakona bamiki nti yakola ebintu wamulaye ku kintu kyemwanyi yadira abaka ba parliament bonna aba opposition n'abenyale mu n'abagula kuba nsi bambaga manti opposition babagula kankwe bwino nagambe tukola interview bantu kola ki kuyiga nti buyagula aba opposition kubanga bali teteka ngeryo Kasuku bali iso okumala emyaka emeka ebiri bano bagenda okuwoganamu okulituka ku fulo ya parliament kubanga eteeka baawogana ne wayita week emu ne bakola ki tosobola kweta teeka kintu kiri sensitive bwe kino ganti bakimanya within 1 week ne balikola ki kuba bayogera okugata agencies ezo bamaze emyaka nge singa opposition bachoogerako n'ababaka b'ennyalamu abeefula nti bawakanya etteeka bandi badde bamobilizing the public okumala emyaka emeka era bannayuganda abasinga mubadde disappointed by ababaka kyekizibu ekivuluma ne Bobi Wine ti Bobi Wine alone he cannot bring the struggle Bobi Wine okweta struggle alina okubanga abantu beyateekamu obwesige bamukolera alina okubanga bannayuganda temuli babisi that's why I pity people Bobi Wine afuna numbers ne bachamuka that is awkward way of thinking things tisemogere yazifuna zamuyamba
Besigye omanyi nti yafuna okutuwaka n'endowooza nti Museveni avaako ekya. Kakati stop being overwhelmed by numbers. Wabula omuntu ayina strategy asinga omuntu ayina bannayuganda bonna emiliyoni 45. Tugambe nti Bobi Wine buli district ayinamu omuntu omu ali trustworthy. Tugambe buli district ayinamu zaako omu ze district mmeka? 52. Naye Kasuku wasoma. Uganda ina district 52. Ziri mu 100 something. Is this guy informed? Zayingira 10. But is this guy informed? And he's one of the so-called leading journalists in the country. Kale. He cannot know the districts we have in Uganda. Nanti tolinyerera nnyo host. You haven't know that omuntu omukubako ky'omukubye n'omuleka tugende ku kiddako. Be informative. Nti baba ne bazaake. Bwaba ne bazaake 15. The district nga Bobi Wine waba bamukwatidde Magere nga Magere nkulaga strategy kibalina okukola. Nga Bobi Wine bamukwatire Magere zaaka alagira. Buli district. Nga walinayo zaaka wakola ki? Eyo strategy esinga okujja na guno omuligo ba boda n'enduute zijjako Museveni. Museveni is the master of violence. Ate bannayuganda ebibeeredde ebibi lwakwasi kyavuma nasoma nti Muhoozi bwagenda afuna desemu namba Kyagulanyi zaakola ki? Museveni bwagenda afuna desemu ki? Muhoozi yagenda Wesero walaba abantu byakola ki? Yagenda e Masaka kakati nti ffe tulemeddwa okufuna mu numbers. Muhoozi yagenda n'atiisatiisa kitaawe n'amulowooza nti alina obuwagizi n'amufunamu obwa CDF. Actually Muhoozi yafuna mu numbers. Balamu yafuna mu numbers. Naye opposition akyo yafunye mu numbers. Kubanga numbers batwala mu parliament bafuna omusaala. Ne bafuna lead of opposition budget. Ne bafuna send okuveza iPod. Ne bafuna electoral commission ki. Naye awo siwe twagala. Nti numbers kitufu tuzikola ki? Naye twagala organized few. Njogera nawo otegera bulungi. Nti omuntu alina organized few asinga bajja alina enduulu ye wa Kiseka ekuma obukumi okuba ki? Kakati hata sola kinenyeza Kyagulanyi. Kyagulanyi alina weaknesses ali rigid. Ayinza okuba tagaba. Ayinza okuba mukopi. Naye ate Kyagulanyi at least alina omutima. Nti ye byaddala yagala okujjako Museveni alina abantu kibajjako nabaani? Museveni. Kama Museveni kiyasooka okukola yasooka n'amanya Kinga Sure nti n'omuntu akola programu za Kyagulanyi owe. Museveni alina kyama kyayagala ku Kyagulanyi atekifuna. Kati obongo babamalide kuba Kasuku kyova abana abavuuka bakoze omulimu gw'amaanyi okukumira Museveni mu ntebe. Akulaga nti Kasuku nti state agent nenga state agent mutofa reportinga. Kwa kibaita state agent tosobola kutegeera nti ono state agent. Era bakutegeera nti oli state agent mu mateeka g'amagye bakuba masasi. Mbega tebamutegeera nti mbega nakanki kuyigirize. Paka toyogane Malawudi nze ngenda mu America kusoma kozi y'amagye. Kati byonna bina concept nazisoma. Kati lwaki otunuulira bubi? Nze kati interview gojifula. Namba serious ogana okanula ebiso n'empulira bubi. Kakati Museveni yateekawo ebivubukavubuka bino ebibawoganira. Nga byo byajja mutwaliriza kubeera muki? Nti Bobi Wine tugamba alina ekyamagezi kyagenda okukola. Abasooka okweta diversion ate banuupu bennyini. Kati nze wemanya nti Kasuku state agent oba Bajjo state agent oba Lumbuye state agent. Lwaki muteekako obwongo? Nenfuula Kasuku ensonga nendeka oli amutuma okuba state agent. Gwe lwaki kitomula nti bano abasajja bafuga basinga amagezi. Bwe manya nti Bajjo Mbega lwaki muwe ebyama? Kyogamba Museveni tamanyi nti ekikati kankuyigiriza okimanyi nti ensi yonna CIAs, FBIs, Mossad zonna zitambulira ku bukesi. Kyogamba nti America bwekwata omukesi wa Russia imutta. Obe muyisa bulungi n'abawe ebyama bya Russia. Kati omuntu ow'amagezi manya nti Kasuku Mbega musembeze. Mu bifuleni kati mbayigiriza kuwambala kwa ina interview bajja tukwata. Kwa kati bajja kutandika okungoberera balowooze nti ndi muyeekera. Wakati byonjogera bya magezi bisuka ku byenkola ki bili intelligence based oli wa CMI nedda nsoma oba oli wa ISO nedda sebo nsoma this is your general knowledge nti manya nti Kasuku oli Mbega nkusembeza that's why mu lutalo omuntu bawanika emikono bwati bamukuba masasi ensonga acha wanise emikono abakiriza okubegattako bwabegattako mabugenda kufuna ebyama byawa Tisaawa zino Museveni yateekawo abavubuka bayita abantu ba state agent ba Mbega. Kutiisa abantu bandize kuyamba Kyagulanyi kujjako Museveni. Nti bagamba laba bavuma Kasuku atalina musango. Laba bavuma Zaaka atalina musango. Kati nze lugumayo. Zaake naye bamuvumye. Nkuwa example ni philosopher. Nagamba interview ya lero ya magezi. Nti olaba ba intimidating abantu. Kuba njagala tumanyi Filiko wa values. Ezateesawo bivubuka ebidisorganizing. Ate Kyagulanyi byagana okubuka kuba Kyagulanyi. Tomunenya Kyagulanyi alinga Bajjo ebintu abikola best on his emotions era njagala mukubiriza njagala genda kogana yako mauti some ku mobs tibwanajja wanajja kukyusa engeri gyalaba mu ebintu tuba Kyagulanyi bogenda katoti n'ovuma Muhoozi gobo losing oba okola ebintu bibiri bogwa mu bagwagwa bagamba yo kati project ya Muhoozi
kwa buli kasuku bwenzija n'enkuvuma n'enkogerako abantu beerabira Muhoozi no period gye tukola ki gye tulimu na Muhoozi bamufaako kubanga Piero yagwa n'egendera ddala kati nze bajjo bwenkwata akazindaalo n'entandika okuvuma Muhoozi mbanga promotinga ki ekyokubiri level ya Kyagulanyi ng'omukulembeze olulimi oluvuma nga tode bamutekako kire kyabakuligani bagamba ye chairman w'abavumi yeye kuba yekka teri amukola ki kwa kiri awkwardness kya busirusiru omukulembeze national figure kwanje gakkiriza ogane Kyagulanyi ye best African opposition leader nti kekalike nagambye tolerate them think ahead of them make them think that they are ahead of you ndi Kyagulanyi no waba ino busungu ku Muhoozi alina okuba tolerant tisawa zino Museveni ekimulisa Museveni alina obusobozi bw'okuba Kyagulanyi amasasi Museveni alina obusobozi obutta Kyagulanyi tasobola kutta Kyagulanyi because lwaki tasobola kumutta nti bw'amutta aba tayolesa kye bayita leadership kosi gye tusoma wano yekulaga nti bring your enemy closer use exploit your enemy ngate omwefulirako omusiru era singa nze mali sadda ku side y'abantu nga nze nkuba Kyagulanyi ate ntandikira ku ekyo kati nze ndi wa side y'abantu kubanga nze ni promoting Kyagulanyi sobola kumwogerako biki nilwa kuba ata force y'amazima enkako okwogera bino byenkola ki kubanga sobola ate kubikka kibi kubanga nze nina ekizibu abantu abangoberera this time nsanze ba doctor ali ba professor bangoberera kati bwe ntuna mu camera meeting ninga anonya bu views bagala kino kivubuka kyayonooneka kati olumu nina okuguma n'enjogera amaki amazima agaluma naye nga sikuba kubanze bwe nkuba ate nze ndi mulalamu nze bwe nkuba bituufu kakati Kyagulanyi yeesonyiwa okwogera ku Muhoozi kuba Muhoozi Piero yaggwawo sagala loose bantu nti is the chief campaign of Muhoozi kuba Kyagulanyi w'amaanyi ku international scene buli yogera nti kitabanyi kyagundi kisiru ekisooka obulaza akaboneka omukulembeze ntoyina mpisa ekyokubiri otisa abantu okwegattako you need numbers and you don't need these lawuze people you need strategic thinkers nzokola ne ba strategic ne bazaka bakwata obutebe mu parliament 10 mberamu ne ba strategic thinker balobongo ya bana era muno utalo lubongo ya is more important than zake njagala okitegeere okiriza batokiriza because lubongo ya is the think tanker speech ezo lubongo ya akola ki is the secretary general kabatoro action teyamba andi kakati zakalumba gafula okulumba front ng'olumbisa busirusiru ate atalumbya asinga kati kyovola abanga mu magye bajje ne bakuba plani ba brigadier ba captain ne baduumira nti bwe tuba tulumba tugambe tugenda kulumba Balaxi ye Makindi tetujja kuloka tuyina emundu n'emizinga tetujja gikubanga tuli bombo tuyina osindika mbega gwe mu Balaxi eyo bagenda kwesa tekiniki kye y'okulwana ani akulidde ekikwekweto ky'okuduumira bayina mundu kika kifo tubasinga ki tugenda kozesa codes ki tugambe tugenda tandika okukuba amasasi kati zake yalumba gafula ate Lubongo ya is so smart era wano nupu weli give Lubongo ya credit nti Lubongo ya is so abalembeera nti ngende nvume omuntu ku TV kinampa impact ki kati mbadde ngamba nti twesonyiwe Muhoozi yaggwako tumuleke mu majege kubanga tukuwa Muhoozi Museveni ono mubi naye tukola ebintu bingi okumulaga nti mulungi for opposition fa bayamba Museveni okuba omulungi kwanga ogenda n'ovuma bajakera ku macha bakube bagamba tebalina mpisa bavumi olaba oteka abana abana mu target kasuku binono njogera byabo nga tonsanze de mukakkamu nagambe njagala abantu 10 mmeka 5 kakati bogama kitamanyi kya gundi nti kisiru kigwagwa kitamanyi kya gundi nga kye CDF nga kye kiina amaje ne kikusanga ne kikumenya okugulu baba banakinenya naye kimanyi fena twavuma Muhoozi okuba kakwenza ompulya bulungi nti tutereddewo Museveni okukola ebikolobero bye ng'ensobi zaffe ze zibiteekawo kuba kasuku njagala kukkiriza ogaane kati ensi etuuse mu kuva mu katemba ne kyakaali abantu batandise for the first time abantu bagenda kuddamu kulonda mu yolerero abantu batandise okuddayo ku nkondo gamba nti Bajjona ali mu substance Bajjona ategeera ayogeza bukyayo bayogeza kabampaane kakati opposition erina okukyusa message bw'okunganya abantu esoroti abangi bwe batyo bateeke mu message osobola ku inciting violence ng'okozesa lulimi naye nga tubagaye mu ekalakasi obalaga obubi ogende soroti ng'olina history w'essoroti olabe essoroti byeyandibadde erina mu myaka Museveni ana byakoze eki olabe emikisa gye bafiiriddwa nga abateeso ogende Karamoja omulina okuddayo kusoma zikikyanzizayo okusoma nti sigenda ku TV nga sikoze research luli nayogezanga mutwe kati bino byenjogera mbyogera bikubanga nasoma ti bwe ngende Embalala manya kizibu ki ekiri Embalala ti Embalala ngenda ne mbasuubiza ddaamu buli regioni ne mbasuubiza akatale k'amata
Nemba subiza okuleeta ekika ky'ente ekirala ekizaalira ekikulira myezi 6. Nengende Buganda nte mwanyi bagikutteko fine mwanyi bagikutteko. Naye Abaganda tulina numbers. Tusobola okuddamu ne tuzawuzi East Mengo. Ne tuddamu ne twegatta ne tukola zi cooperative. Kati Museveni ajagaane fe abantu okwegatta nga twegattala byanfuna lwa cooperative kalaawo. Kyekiyinza okuleeta obusungu abantu bajja ku government. Kati ekirina message okujja ko Museveni okimanyi. Bannayuganda batulabanga bakazanyiikirizi. Messages zituvaamu. Butabera mu ntalo bajja watavuma mpuuga mba nvuma Bwanika. Bwe sivuma Bwanika Kyagulanyi ajja kubayomba na Lubongoya. Kakati Museveni ate kyayagala ate Museveni yakiteekawo. Ontegera Kasuku kye nkugamba nti it's high time twekube mu mutima tuli brand our services is very easy. Kyagulanyi n'alondawo nti njagala baani. Nti kati si Kyagulanyi kasijja kiteka ku Kyagulanyi kwa she struggle. Nti abantu bonna bali ku opposition ne balondawo ne bagamba kubanga kati bannamboze balina ekizibu Basseggona balina ekizibu abantu bazuukuse. Luli balinga beeteka mu bugali Bashamim Malende. Shamim Malende ayagala nnyo okufaanana Zaake. Zaake bamukuba bya ddala Malende abamukabampaane. Kuba talina kyakoze Malende yakwata mastering ebintu bibiri. Ne bakweba abantu basibye Kasuku yasokotuka ku kooti. Tajja nti akulumirwa kujje mu kooti. Wabula ajja kamera kumulaba. Kati abantu bakoya abafere. Kasuku abantu bakoya abafere. Kyobala nga Malende bwe yerwaza bonna bamugambye situka ku kitanda weerwaza tolina kyobadde. Olaba Zaake bamukubiye ebikone baganya omuteekako bino ebikwata ensingo bwe biti. Ne Zaake yamazeemu amanya ate yawunye mangu. Nitamanyi kuzanya Bobadi. Mpuliriza ya government yabadde mu Bobadi. Zaake mwagala. Ne bwe tugamba nti tuyiba yeekera. Bana basajja baba kuba amasasi mu magulu. Ne basigala nga balumba. Waliwo bakuba tinefunza amasasi ku front. Ne bamusiba busibi kigoye ne balumba. Let us stop being crying babies. Tubalamu bana abaana abavubuka abandi badde ku street amaanyi. Kati omuvubuka ati okulumba street agamba olaba oli bamukubye bukondi n'agenda kwa ICU. Kati ziba nankube essasi. Bw'obanga oli leader ng'okulembera revolution Kasuku olina okuba n'omutima nga gwa nsolo nga Museveni. Nandi kunyumiza story akwa kyano yotya. Kunyumiza story. Bannayuganda! Kino ekibajjidde temunnakitegeera. Big Music Entertainment ebatuusako Big Eye live in concert ku Cricket of Erugogo nga 7 December omwaka guno. Okuyingira sinze emitwalo 2 VIP emitwalo 5 emmeeza ya platinum ya milioni 2 tuba noti 7 noti 4 nya 7 5 mu 0 obukinge ate alibad ticket ku Airtel Money ya mutwalo 1 VIP ya mitwalo 4 oro mwana mulenzi Big Eye yes star boss yes band material yes sula indicator abayimbi bonna bajja kubaawo emiryango tegula sawa nyezo okumacha lukoba kulukoba non stop tele kuzikiza tusumulula fire yeka ebisajja byoza of the band material kichotalaba nobwala kichoteka ku mezo lyokowoze kwibanga de tep musaleko cricket over to Jinjuze Big Eye 7 December biwagidwa Airtel, a reason to imagine. Kyo kireke because njagala abantu bayige abayekera kyeki. Omuyekero bawe waddeyo okufa. Tebakuba bobbulo n'okaaba n'owoganira ensi yonna. Ate abantu bakubala mu nnyo amagezi. Ompulira singa bakuba bobbulo obwo n'ogenda mu maaso ng'osigadde olumba fuloti. Kubanga tuli mu lutalo lwa kufa. Nti bajjo bwafa musigale nga mubuuka omulambo mugende paka lwe mufuna kimukola ki? Kimwagala. Naye kakati bano bakubako akantu katonda gafuuka amawulire. Museveni tebamugirako mawulire. Kubanga Kolo Durundi nnenya abantu babiri Zaake munenya n'Akolo munenya ali bamuyita Akolo. Tebakola gundi lije nkusomesezza nti Zaake teyatoleratinga Akolo. Teya thinking ahead tiyamufula. Zaake bakoleka Akolo mu making nti Akolo asinga Zaake lutatu lwandikoze eki. Bwe nsanga badde katebeko bwe kati. Kiki ekingano gendo tula awalala. Kasuku kye kingana. Baga nti awo batulawo bano balina ebizibu n'omubiri. Abamu ebizibu by'omubiri. Kyebayita leadership. Kasuku otudde wano. Kati tusanze abaana batudde wano. Tusose bago bawokolera wano. Tukoze byaffe nabo ne bakola ki. Kati Zaake yali atunze Zaake mukwano gwange on a personal basis. Ogenda wali n'ofuna akatebe akalala kikujjako ki. Naye n'oli Akolo ne Akolo teya thinking ahead, teya toleratinga, teya making Zaake nti Akolo ali ahead of Zaake. N'Akolo abakusirika busirisi. N'Akolo bwati mikono gye. Era Akola abakusituka unaga mukama wange kantuule wali kye kyandivuddewo. Kitegeza muzaabana ku masomero. Nti yakuba musiru ne gwe bakuba musiru. Bonna bali mu nsobi sinja kuwolereza muntu yenna. Kubanga a member of parliament Kasuku ekigambo kibayita honorable bakisse. This is the worst parliament esinza okolona ekigambo kibayita honorable. Babera mu katemba kugambe bali asendeza Museveni obukadde 8 okuyisa etteeka ly'emmwanyi. Ne bajja ne bazanyisa bannayuganda ne beefula nti babalumirirwa. Etteeka lyayita emyaka 2 emabega. Lwaki tebakola whistleblowing?
the 2 years kati Museveni balina teka bali mu kufumba ababaka balonde Museveni nesi kusino kisanja kwa Museveni amanyi nti Mutabanyi talina buwagizi muki mu bantu kati alimu niyabaguza nazo sente agenda zibawa kati bajja kwoganamu wali 227 kwa Museveni akomawo 226 kubanga Museveni mu Uganda yokka yensi yokka tumanya nti president yawangudde. That's why nalimba gamba ti ebintu byokulonda bino bikole ki biveewo sente zino tuzidiza abanaku zichovola abo muntu yene yesiga akalulu ka Museveni ngakagenda maba mukatemba we Uganda genda mukalulu genda nainze sijja kulonda singani n'obusobozi obukunga abantu singani na sente zikunga abantu singani kunga abantu kuzira kalulu kaki kubanga buli weta bamazina genki mufuka nchiba oba buli weta mu bisoto buli ogenda mukalulu ka Museveni obokkiriza nti ayina democracy ate buli ofa inogenda mu parliament n'ofuna leader of opposition kitegeeza nti wagenda mu kulonda n'akusinga n'omuvuganya ku leader of government businesses. Kakati nze nako okuudisa abantu naddayo ku drawing board n'engamazi yakusigalanga ku nnono yange y'amazima bana Uganda abatu n'abali integera baligamba nti bajja akola ki ayogera mazima kwa kakati sawa zino tuwunyanga ne by election ye Kisolo Museveni abba akalulu Kisolo omukazi oli manya yasinga obuwagizi omukazi wa Bobi Wine omuwala nange muwagira singamba lino nda Kisolo gwe nandikoze eki naye Museveni okulaga nti bwasalawo kye kikola agenda kubba akalulu ako mpozi nga abalese bulesi bewanemu nkulaga ejjogo lya Museveni n'ogenda Ekisolo Kasuka omukazi oli nange kagidi nange mutima muwaka ki akalulu naye tasobola kuwangula akalulu mpozi nga alina amapesa kwanyagala okkiriza ogana empuuga ye negotiating ababaka ba Nuupu ogenda mu parliament kati kwe tukimanyi kankuwa ekyama Museveni bamuwa list nti Hirudamani Kayemba Musereko Kasuko n'agamba ono yajjako baatayagala n'alekako baakola ki ogenda otya mu kalulu k'omuntu nga yakusalira andi nkuwanyibwino andi kakati nze ate abantu be balonda wali mu kaboksi Museveni yasalawo olunaku Uganda lweriwona Museveni lwerifuna emirembe. That's why nyigira propaganda njogera mazima nyigira nnyo omuntu eyeekwasa akamwanyi nfo kyogamba tujjawo Museveni omuntu yenna tayagala kujjawo kati abantu benyigira babano bana omuntu yeteekateeka mu ntegeka yonna Museveni yayinamu omukono oyo taliba mukwano gwange omuntu abuzaabuza abantu ng'akimanyi nti Museveni yasalawo omuntu atakolanga na mutima gwe gwonna Museveni kugenda omuntu akukuta ne Museveni abo bana obeewalanga kuba ebizibu bya Uganda Museveni ye number 1 parliament number 2 ebiina by'obufuzi number 3 ne electoral commission n'okulonda nti byonna biri controlled by him political party kimanyi as controllinga gomanyi babbega batadde mu Nuupu abagenda okugira ku kadi ya Nuupu akyo kimanyi bato kimanyi kati abantu bamugenda okulaba abatono abagenda ogenda mu parliament bakukuta ne Museveni ate kubanga Nuupu yanemu okubuuka mu kitimba nti Nuupu kani olaba sawa zino toli wano Kasuku tandika okuwana Kyagulanyi okuva ku maji bajagamba yoyo waffe agwe muwane buwanyi gwe yogera kimu principal tasobya ovumenyo Museveni bakuwa kadi bone batalaba nti ono bajja atwewaane nnyo kati nze atayogera amazima banyiigira banda banga atali waki bo baagala kubawaana ate Museveni yamanya weakness yawe n'abateekamu n'ebivubuka ebyefula nti byowanenga bibajjako buwagizi Kasuku bwe nkola program eno nga nnafu ya Mengo eyina ebikyamo byayo naye tosobola kuzijjako nti ndi Muganda ze Mukasa ompulya bulungi bwe nkola nga ntyobola Mengo yonna nga bweri n'otoŋŋambako mba nkoleraani bwe nkola program eno nga ntinambadde akakoofiira naye nga mpemula n'otoŋŋambako mba nkoleraani bo bafa kimuki nti atulwanira entalo naye politics w'okulwanira entalo obuzibu bw'ayina nti repercussion egenda kujja nga bana bazzeeyo ku nkondo yaabwe yenyale bakulese mu bbanga tolina kulwanira gwe abantu bakuvume bana abantu bali mu kutraininga kuvuma Kyagulanyi era kino nkyogedde ku gundi eno nti omuntu yekataliva mu Kyagulanyi bamuyita Bajjo nze ndisigala muwe ebivulu alisigala mukwano gwange kulo Kyagulanyi nze Mukasa yani Kyagulanyi tuyina ekitugatta kubanga Lugumayo tasobola kwagala Mukasa kusinga Kyagulanyi era nabino mbimugamba mu mutima ki nti kituufu agezezzaako naye talina abantu baleta nabo nkyukakyuka ate agenda asoma akatabo ka Machiavelli Museveni ono atufuga naye yasoma obutabo Museveni amanyi Bayibuli Kasuku Kyagulanyi agenda asoma Bayibuli ne Kurani ayiga omwana w'omuntu kyeki si buli agamba nti taata kitange ye Katonda yalingira obwakabaka bangi abali ebika eddiba ly'emisege endiba ly'endiga oba ne bagire something like that kakati abantu bangi abawana Kyagulanyi nga bamunoonyako tusanyalazi kyovola nga abantu babuuse ne bagakabako tetujja kujja mu kivulu kyo kuba tetumanyi bigendererwa byo kati bannayuganda bazeeyo ku nkondo yeetegeerera
tokyankolako propaganda ne bamugula basigala bawuliriza bajjo kyabaga kuba banda banti body language yange ndi kwa alaali njagala kunyonyera kusoya tulina dakika tuyingira awo tusigaza edakika 15 tezimala nesimazeyo bulungi nzo okubanga program kati osanze professor asomesa ompa mu program budde butono nakasija kakute kutama ne kankwasa ekisa ompa budde butono professor ntandika mutandisa okugera antaba professor babagamba wunzika summarize conclusively communication bagigamba one of the communication barriers kwogera nnyo oyogera nnyo abantu ne bakoowa ne bagamba communication skills topic ki ani zibe nasoma bye wasoma nzije nasoma bali bagita yali course number bali bagita communication skills ati muli mu topic si gwagwedda lukasoko njaka kola bawasoma bangamba degree to wafuna ntufu wasoba banga wagende makerere communication kiri mu topic ki nkugamba byoyogerako nsigiriza full course unit bagita communication skills topic kitero mide topic njaka kola magezi go mu kamera kati sina magezi kati abagobera kastanso boddo chikugamba no kitegeera kati gwe mu course yo kiri mu topic ki mukosi yo kiri mu topic ki atafaayo mukosi yo kiri mu topic ki kyoyogedde kigwa under communication si communication barrier kigwa under types of communication types of kiri under effective communication abayo effective communication kyoyogedde kituufu it's a subtopic yes kiri under effective communication effective communication kibaita effective this is where a sender a receiver receive a message effectively mwe muri encoding and decoding wabisomako watu wabisoma communication as a process sending generating the message wakoze kulamu wake ebintu bifuna kakati communication that's why but what communicating twetaga okutaba nga tutuli affected by communication barriers kati walinjogedde nga nsomesa busomesa abantu zijja ku mulamwa simanyo ba point zivuddeyo mbadde nsomesa busomesa kakati mu communication gyoyogerako mwemuli types of oral verbal non-verbal mwemuli horizontal nti vertical si ebiriomo byonna biriomo wabisomako nabisomako byonna wabisomerawa nali ntudde mu ddiiro lyange wa ate munayi kati sebo bajjondozi oli kumpi kutubuuza peni kije wakozesa ati zibangamba degree bakoleranga bukolezi nkale wabonabonako kasita nagifuna naye bwe wasoma obimanyi ate era ne gundi gyeziri answers gyeziri obuzibu bwenfunye ku ssomero abantu bajja kulaminga kuyita ate nze najja kusoma kutegeera that's why sinagwa course work challenge y'Abannayuganda esinga bajja kulaminga kola ate nze nsoma kola amasomero kubeera ddala mu primary balanga kufuna buna kakati nze saagala nafunye 17 mu communication skills 17 mu principles of management ICT nafunye 20 nkolaga nti ngenda out of 30 out of 30 naye ate nyinayo course work tuba namugattako nafunye 20 accounts nafunye 24 kuba course jesi musajja wa accounts asomesa nnyo ategera bulungi kati course work twajja ate kati ndi mu final next week tukola finals kyofala nga musanze nkola ki kati nzajja kusoma kuyita musajja kusoma kuyita najja kusoma kutegeera kubanga obuzibu endabye bana basomesa bakutekaga notice nga ganji zikati ne wako de ngamba mu buzi nja kuteeka mu kibayita general knowledge era ne unya bebe kulu anyiza nnyo gwa general paper gondi ogwa mature entry timachuwa entry bakubuza experience mu sindu kyokoze mbade nkugamba omukuba namulabye nga alumba Bobi Wine kati omuntu yagwa machuwa entry makerere talina buyinza bwogera ku Kyagulanyi ayina degree 2 nakito kanchidde mu nkigamba onyiige because nkimanyi oli wa mugati kakati bebe you are my friend, I love you so much. We have been struggling together since childhood. I'm the first person who gave you 60 million when I was still young after my campus. Stop comparing yourself to Kyagulanyi. Zana sikola byakaba sikubudde bibya bya Kyagulanyi. Sibyogedde? Nkola kabampane. Bebe cool from today onwards. Ng'okyakola TikTok live n'abantu bo. Nga you discuss Kyagulanyi. Nga taku discussing nga koswala. Tosobola kuswala muntu alina degree mulo. Tosobola kumpiringa na muntu alina degree mu MDD. Tosobola na kumpiringa na muntu yasomera Harvard. Tosobola kukumpiringa na muntu opposition figure mu Uganda. Nswala n'okuswala boyo omwana
bye mutakiriza Kasuku waliwo abantu bwatandika nabo obulamu bakola bawazimba YouTube yezimbye bakola bakyakulabira ku level eri waliwo abantu betwasoma nabo primary go wa primary batwasoma byakoma mu primary go wa secondary bango li obi wange byakoma mu ki kanafunye bapya ba university natinja kuva mu kubanga nze nokufuna ekifo ekyamanyi mu gwanga mu government yo nejja ekyo kigambe nze negabira wenjagala okukola ki Bobi Wine bwawangula asobola okubeera prime minister bwenjagala ne Museveni ampoba prime minister nze negabira wenjagala okukola ki sirina wengenda kufuna mulimu nesikola ki kubanga Uganda am an asset to Uganda ontegera bulungi kakati gwe omuntu yagwa machuwa entry makerere you waste your time ngovuma omusajja ali international naye ajegwa Kyagulanyi ali bize kisolo anonya bulona ali bize ku TikTok bwene from yo record gende makero babuzo bayita machuwa entry kakati omuntu ataswina general knowledge nga nange nakajja ku campus mwena mwaseka akakazi kama ansonye tebavu mabaleke kyala omukazi yatula nankuma bankuma nyo manyini bagala kunda bisanti nkoppa ekyo kimanyi bulungi te university bwenda bisanti nkoppa yefuna bagamba labba jo bamukutte wategera bulungi eri strict yefuna mu erinya olaba nange golabanga majangwa ntula mu paper nenfune 17 ga magezi gange out of 30 koso wakaba out of 30 kitegeza mba mpise kakati gongambo tanti machuwa otiro sobolo jigwa ate nogenda ku TikTok no we comparinga n'omuntu kale gwe waliko naye mu mbeere embi Kasuku osobola okwana omukazi kati nga mwali mwena mu mbeere embi omukazi nakuyitako nga avuga bezi takitegeeza nti wamwebakako okonti alina kufaanana talina kusigala mu mbeera gye wamukola ki kakati beba alina okuleka ego alina okumanya nti shift yakyuka Orlando yagamba fako chendi kati ebyo nyumya bebe kulu fako choli kati Kyagulanyi biwamula siso zesimanyi kakati olyo kusomako kirungi nyinza okubasagala Kyagulanyi manyize simwesi bako ne Kyagulanyi bwagwa nfuna mu Kasuku kale atutamaka gange atuta bana bange sente zakola mpako zafuna mu iPod singa kye mukola ki anti oli yatejjukira oli yakayanira bali bo basajja be nale mbawujja bunyama bwe nale ngovude mu byokujja obunyama kadi osanga mu kugwa kono yayina kyafuna kakati Kyagulanyi kakati kankubuze mu Kasuku Kyagulanyi wabanga ye Museveni ali mu ntebe mbu kaguta Museveni tibo habulwa ne Kyagulanyi sentamu anayinza okwagala bebe kulu okusi anamanyi kale munne Kyagulanyi kakati buba busiru siru tebakyanzikiriza kuma busiru na buumba tutu Kasuku nti bwogenda balamu tetukolagana ne bwe ngenda mu office asoka kulaba nze nenga tukola ki kakati bebe kulu kitwale nti balamu ye minister bajo ye promoter nga twemanyi nti niwo oba Kyagulanyi takwagala nga afuuse president ojja mufuna munyo okusinga mu 7 sawa zino bakola tenda mu ministry ya youth ne mbidi nga balamu asoka jiwanze kubanga tuli bala hivyo na yeta sobola kunyima kyenkola ki bebe kulu tasobola kusituka nagenda ku state house nakasero nga Kyagulanyi ye president bali interview yano mpo budde ne bamugamba ati sali ali wali natasoka sali ko they have history they were like brothers wali bebasako ku stand ekimu babi asiba waziwena kadi aberayo yalinga waziwena babi ne ziwena they were best friends Alpha Sali ne Solomon Kampala they are friends ba mukwano paka kakati bebe kuno batasobola kulaba bond yeyo ompulya bulungi nojja ku TikTok ngoli musanyifu mbu Kyagulanyi oyagala agwe kitegeeza yowa sijja kuvuma nti jevana jebulaga Kasuku omuntu nga mwemanyi nembanga kakati kankubuza kimanyi nti bebe kulu naafirwa Kyagulanyi agala naziika okimanyi Kyagulanyi bwafirwa lwakaba bebe kulu tagala naziika nga afudde muntu wabuvunanyizibwa okimanyi bato kimanyi okimanyi bato kimanyi bamutundi abakazi wacha kuwubira kati osundaki mala ndaba bina saka sekerizibwa kutulira bina amabino ogagaza Kasuku tugende togera bintu byamagezi tuddeyo wano oli mu busirusiru bwa amabino zola bo diverting professor takola ebyo bona bina bina so obuzibu gwe koma wano effective communication tudde wano effective communication kadi mbadde nkugamba nti bebe akule is almost approaching 60 ava mu butalo kadi zinava mu butalo kadi mbuliza zinava mu butalo olese kyaji kakati kankubuuze ku social media okwo kuliko omuntu gwesobola kwambala zene sala kumala lwansinga ne I look at some idiots nenziiginowalinga ne ngamba lero bano kati nze ndi ku level y'aba professor tebadde sibulijjo tonkuba ne kugana tovuma kyogamba basi ina bivumo zimanyi ne bivumo ebipya 5,000 byesivumanga abantu ne okula
ate kkiriza akusinga toddamu kuvuma aje kasuka nkuwe ntanda mu kamera yo toddamu kuvuma bantu ayagala ajja kunkowa buko toddamu kuvuma nze kakati badde nkugamba nze Kyagulanyi nga tanyingiridde lwaki nze mba muyingirira kuba amagoba agenera osiza tezinkwatako amagoba agenera osiza tezimukola je nze nyingira ontegedde bulungi kakati Bebe Cool ave mu kitabo kya lamentation alage action yafuna ku sente ne wagagawalidde nnyo era kyali mu ntalo abadde mwavu ngali mu ntalo kiringa bajja kusoma kati antu bamanyi nasoma kati bwe basanga nevulunga n'embizi mu bitaka basikoze change kika katono okusoma kwa muyamba ki kati Bebe Cool engeri giwafuna ku sente wadde okusoma kwagaana weesonyiwe Kyagulanyi kwa Bobi Wine kiriza gaana amusinga ebitabo that is an achievement amusinga erinnya ku international level ndi Bobi Wine wagenda mu America asobola kwogera ne meya Bebe Cool kyatakola ki ye abantu byawereddeko example baafa yagaye muzera musoka kuba Mandela kati gosolo geragera mu Mandela ali mutaka nabana aba America abakyali abalamu kati how can you put your brain to kati Bebe Cool yetwalange yafana ye bwe nabikola dda nalinga ne ba Mandela abantu bakwerako example bakola ki bafa kati chimayi kasuku no offer 1000 tukwerabira kati Mandela twamwerabira kale fine Bebe Cool waliko ne Mandela niye togane Kyagulanyi meeting aba senator ab'omwaka guno abaliko ate nga bazzemu ne bawangula n'obululu kati give him that the story za Kyagulanyi wamwe za tesi mwesi bako simusabula ne za mazima ngogera nga bugakola ki Bebe Cool mature up style up genda ku Victoria University bajja kuwa ekifu obako Cavendish makere byagaana wesonyiwe Kyagulanyi tugende ku lutalo ne kabako anange ne kati interview nga mpanvu mu dakiika 10 tuyine sawa mmeka tusigaza eddakiika 10 ne kasuku nze ndi professor ozze kwogera ku kabako nabiyerabidde ne lutalo wazze mweri biri okitegeera twabimaze byogera ne content wa kwezi kubanga owera mu byakisiro manyize nja mbagula mukakati content gwe nandi wadde kwezi wa politics ate mu wadde golero kakati what ajja kola because it was politics, it was social life ebi ya mabina kukanula maaso anti wagambe yagala 10 5 kale 5 kakati abanda bamwenna kasoke kabako ekasuku nakula abankwate Bible tokwata Bible kakati bana Uganda mwenna without fear over favor anake ore interview kuyitirira kati ate bade internet kyo kasoko abantu leke bugura boko tugubuke sebo tulina okwogera ko kabako ne lutalo kakati banange wagambye ekyo yagala okwogerako nekinnemye tukole abantu bawe politics bagende kati otidde kasokuzikutya kati simanyi kulimba kati lwaki ogere ntya kati muli olaba oyinza olimba nyinza olimba wakabako mukwano gwange kale kangume sikolangako program bangamba ebalimu bambuza akinava ku biti nagikoowa bagala njogera ebintu byenyale mzisobola kuwolereza enyale bakufuga nze biti nagivaako program bagiwa abenze nagikoowa tebantegerera kasuku otuuka ne bakuwa amateeka balinga gwe basasula omusaala mu minisita yakubye gundi simanyi wana Museveni nze soka wana Museveni waito ali ku musaala awo ate bagumpako emyezi 2 ne kubabula tusoboka ku biti nawe towayiriza kyokka program nagivaako batuvude byokusaaga mda mumbuza kutwita genda ku Twitter yange mumbuza ku Twitter ne TikTok lwaki sikyabera ku biti ku Sunday nako wanzite omukuto gwange tebagugula nsobola kubeera okwo nga njogera bulimba bali bagala nimbe mpolereze Museveni gwe president w'eggwanga n'enyalemu yo nesobola kuwolereza olw'okuba mbu oyina radio ng'ate nina TikTok yange eriko abantu Twitter eriko abantu Facebook naku zino radio tezikyatubonyaabonya kuba nze mbadde nyamba ne radio okubeera ku internet eri okitegera bulungi kyenkugamba kakati zo banku yamba nojja abantu ne bangobera ne bajja paka ku internet lwaki ompa ekyokukola kati nze sobola kujja ku radio mbu banfuga ng'ompa ebyokwogera kati wano mpaddeko manyi lwaki YouTube zimenyewo mainstream legacy media nti wano omuntu afuna content nga wamukola ki twagenda ku biti ne tukola programu baddamu kuŋŋamba mbu okoze byokwogera ku president vote simanyi UCC tetulina license kakati bono banga okomawo Museveni ojja muwumbiriranga baminisita ojja bawaananga tolina kuwaana nnyo opposition ne mbagamba mutwale ekipulogulamu kyammwe era kipulogulamu nakyesonyiwa era bw'otosanga kasuku onsanga ku kwezi watosanze ku kwezi onsanga ku Baba TV watosanze ku Baba TV ku NBS anikati oba bukedde
Ochali yoko NBS anikati. Nenda sikyakola nyo nako ebintu by'okuzunga mutabata kwa mafuta. Akati mpamu Kasoko nafuna views nafuna ye mitwalo 10. Okusaka Kasoko nalimbuza yako ku motoka ye. Nga yakagule motoka naye kati sebo nzunge. Bo yango sebo nzinakula ndi mukusoma. Amwe presidential material. Kasitudde ku Kabako. Kati bade bagamba abangamba temukyanda ku program nagivaako lwa NRM tajja kunfuga. Kabako oli mukwano gwange. Oli muganda wange. Nakwala nkalubiriddwa mu Kasuku. Nasiga akuliba. Kabako. Kati nchogere ntya. Bakumagezi kati goli twava wala. Kati oyagala kwogera kinze nkubulire bobo okyogera. Ebintu byatambula bulungi nenga ate simukubye. Ate nga muwadde ekitiibwa. Ate nnyonnyole ne principal amasanyalaze ge. Waliwo ekintu ekigamba nti principal takyalina masanyalaze. Aha kakyogere bwe nti. Nti principal Bobi Wine Kyagulanyi alina amasanyalaze. Naye ku kintu ekituufu. Waliwo yangambye nti Bobi Wine alina amasanyalaze. Ne fuse ye ino okubanga nnamu. Fuse ye ino okubanga nnamu. Ayizo gakuwa ne gayitamu mu fuse. Bobi Wine ne bamuwaana batya tasobola kuzuukiza. Wale ebintu Katonda byeyesigaliza. Nti Bobi Wine Kyagulanyi tasobola kuzuukiza mufu. Kabako mukwano. Asigambe kabaka kati ngambe ntya. Kale Bobi Wine bamuwaana mutya tasobola kufuula bijanjalo nnyama. Kabakera mukwano gwo. Kabako mukwano gwange. Era Kabako. Leka fusokula. Rozo kirabi. Nada kukati nkole ntya. Ane Kabako yafunye abantu kalenda. Abamumala n'obwa Kabako gwe. Kwa yafunye abantu 5 ku 7 mu Amerika. Ne bazze kulaba ki? Aina content ki? Kati kalenda aina message ki? Abantu mbuliriza venue kalenda jula abantu mutwalo gumu ku kasanvu misa jafunawo kanana kasanvu. Kale Kabaka yafunye sente za venue. Ompulya bulungi nkugamba ava mukunyenya ogusingo. Kakati timing ya Kabako yakibala namugamba akole big zone enansana. Manyize next experience mu bivu. Wayogerako naye. Namugamba akole talabiste yerabisa. Big zone ekyaliwo. Omanyi bana abantu bagina amaalo mpuliriza. Balowooza nti okuba okumpi ne Kyagulanyi booti nti ge masanyalaze. Nze bajoni n'amasanyalaze ga Kyagulanyi. Osobola okuzimba ekintu kyo ng'oli kwalaali. Nti Kyagulanyi bwakwata akazinda lwati n'akoogera ka Kyagulanyi si yalagira bannayuganda nti muwagire bajjo. Bannayuganda balagira Kyagulanyi tuwagira bajjo. Njogedde bulungi okategedde manyi ndi professor. Sekategeddaako. Kyagulanyi talina busobozi bukwata kazinda. Nagamba bannayuganda bajjeyo mumulaba mumuwagire mugende mu kivulu kye tekisoboka. Ne bannayuganda be bakama ba Kyagulanyi. Kyagulanyi si ye mukama wa bannayuganda. That's why katika amfuke professor. Let me go philosophical. Nti mwale mu okumanya abantu mwabali okumpi ne Kyagulanyi. Nti babbosi bamwe bana abantu banna Uganda. Bo balooza nti Kyagulanyi yalagira munaye abantu si basiru Kasuku. Kasuku abantu bagezi. Nze mba mpita ku board nanga ne professor kino watulimbyemu. Naye kati bwe nakozibanga ne professor oli kwalaali webale butava ku mulamwa za abantu bandeka ku mulamwa. Sanga ebifisiru singa bivumavumanda. Kwana byetegekera nina bugino waabyo. Njagala kola lutalo ne kati okusoma ne banna Uganda bangamba tambulirawo. Todda mubali todda mu mbaata. Kakati buli muntu muyimbi mwe bamuddula. Kibinyo okkola ekivulu nga mulooza Kyagulanyi ajjo bayitira abantu. Ekyo kya busiru. Kyagulanyi musajja wattu talina kyakola gwe muddula gwe Kabako alina kuwa drop. Wakuma drop mujagamba alina omutima omubi. Bw'anaagikwa n'otafuna abantu bajagenda bagambe talina masanyalaze. Kati mwagala musajja oyo Kyagulanyi akole ki? Kasuku beera ko mu ngatto za Bobi Wine. Lwakuba ensobi gy'akola naye alaga nnyo Saidi kyekimukuba. Anti Saidi alina kulaga bamuwagira. Is a president mpuliriza gwe nja kuba oluyi. Buli lwobeera mu kifo ky'obwokulembeze nja kuba no kati ebyaddala. Nga gwe president Gravity n'akola so nga tomuwagira kikuweesa nnyo credit okuprotect no postinga Gravity ne Kabako ku lunaku lwe lumu. Kyagulanyi si mukulembeze w'abanuupu. Kyagulanyi mukulembeze w'Abannayuganda. Museveni si mukulembeze w'NRM. Ye mukulembeze wa Kyagulanyi. Service zoyina okuwa NRM emulago no wanupu zakola ki? Bwe mbanga nze Kyagulanyi nzija kubanga yaleese okusosola. Manyi mutemwagala gamba ku Bobi Wine bimukwatako. Naye nze Malawudi ze nkola ki? Nti buli lwe weekubira Muddula n'akola so no Acidic vocal drop. Abasoga banyiiga. Mu mutima abantu bategeera mu mutima bakola ki? Naye ng'omukulembeze kyokola bapositinge bonna. Kubanga tekintu ekikuba Kyagulanyi nti abeera one sided.
nti ate bakubalamu nnyo amagezi Kasuku ng'oyagala omuntu atakwagala. Olaba yapostinga mama wa Gravity. Gravity yangamba bannange omusajja yadaga okwagala yankubidde nejjo. Nangamba zibale nava ku Kyagulanyi. Naye nenya omuntu omuterangawo benefit of doubt Museveni kyakola abantu. Saawa zino Besigye oba Kyagulanyi nga banoonya Museveni bamulaba n'abawabi agacho gamba Museveni bamusinga. Si Museveni si ali mu buyinza. Si alina power kibaito si alina ekitumizo kya Bank of Uganda. Kati Museveni yandibadde yagaza kifulu figa ne Buchamani. Kasuku hanga gwe Museveni fulu figa omwagaza ki ne Buchamani. Ambulira bawagizibe abagaza ki naye asobola okwefula omusino nakubira Buchamani saluti naye nga akuzanyira ku mutwe nga gamba ndabaki kimawube kino nti omukulembeze olina okuba nga nakusomeseza nti you think ahead, you tolerate, you make them think that they are ahead of you. Kati fulu figa loza asinga Museveni amaanyi. Buchamani aloza ya advisor mutuufu kumbe bamwa byo yali answa. Kati Museveni watu watuzanyide ku mutwe kubale emyaka ameka aina principle meka are thinking ahead, he tolerates, he makes us think that we are ahead. Kati maji opposition ekijikuba eroze singa Museveni amagezi. Museveni akoleka nawe malayo naloza nti omusinga amagezi. No yogera agenda munaku biri nenga akusekerera. Omanyi lwaki nkugamba nti abayimbi mwenna batayina nnyimba abatayina content temuddamu kwesiba ku Kyagulanyi kubanga mugenda kulona masanyalaze muvayo mugakendezezza. Wali abantu abawa Kyagulanyi ekitiibwa nti bwayogera ekintu addibwamu naye kati bwe bajja mu bantu banalaga ne batajja yabaakola ki aswala. Kakati ne Kyagulanyi this time tukyalina obudde okwetereza toddamu kuwa buli Tom and Dick Kalango bobosaze okubawa nga balina ku lunaku lwe lumu lekera Kyagulanyi tekera okweteeka ku minzaani mpuuga singa teyegeza mu Kyagulanyi singa mpuuga akyali w'amaanyi ekyasula mpuuga kwegeza mwani kati Kyagulanyi singa bana abaana yali amanya amusobola yali mpuuga yali amanya asobola Kyagulanyi naye kasa yagenda ku minzaani abantu tebalondako ti Kyagulanyi yakola ki kakati bana abayimbi nti bulogana lutalo obutamwa drop nojuwa Kabako abantu bagamba musajja yalagidde bw'otafuna kati Kyagulanyi yaswadde ku Kabako. Reason that Mudula Kabako bazekisi bonna baze bamwekukutiriza nga balina competition. So singa Kyagulanyi ya posting abantu abo lunaku lumunna batamawagira kwa mukulembeze leader, you must swallow your pride and you practice right leadership skills. Chukate obongo bango babuli walanya ku Kasuku oba kyayagala bino interviews yakabampane jaju kwangu mwezi gugwako paka tero oze mu ssomero nawe nkola busoma interviews etukola buli jjo sobola jikola amanyi biri byakokwatirira kuwemula ebyo yagala ebyo amabina wala mwala isonga ina amabina n'omutunulira njo bira amabina galimu obugagga siri mu mwerere gotunulira badde nkugamba kati ekyaleese obuzibu gwe ekyaleese obuzibu sagala abantu bonna kusekera Bobi Wine mutayina masanyalaze. Bobi Wine ayina amasanyalaze. Bobi Wine akyalina obusobozi naye tasobola kwata mulema namuteekako mukono. Tasobola kufuula ante n'agifuula musota. Bobi Wine si Katonda. Abantu mwenna mubeere ne content. Actually obanga olina content weetagana Kyagulanyi. Bameka bafunye abantu nga Shiba yagendako wa Kyagulanyi. Asidi Kivoko yagendako wa Kyagulanyi. Lutalo yagenzeko wa Kyagulanyi. Content abannayuganda mpuliriza ngenda kunyonnyola nti bannayuganda baagala kibayita content bino bivuuka byonna era bwe buzibu Kyagulanyi bwafunye bino byonna byolaba ebimuvuma ku internet ebimwekulubisa byagala views masanyalaze naye nga mu mutima tebikola ki ali kati ffe babajja abaagala Kyagulanyi ebyala lifa bamugamba nti sebo toddamu kuvuma naye kigamba noofa noweetuga naye nga nkikoze eki kwagamba a friend in need is a friend indeed bali bawuji babunyamafu ate Kyagulanyi waffe wawano waka bwenfirwa janaziika nzitandika nga ko mu kizibu kyonna Bobi Wine yegolaba onteka kyenkugamba kakati wa lutalo saagala kuwuliriza nabaddeyo mwandabye Serena ina amateeka lutalo yagenda napa naye tekibaswaze nakyo nkyogere ati kakati ontadde mu buzibu mayiza sina saidi bwe buzibu gwerabira ekintu kimutize ndi w'amazima am for truth and justice kati oseko otya kakati lutalo ekyamuleetedde obuzibu ku Serena bakola renovation waggulu omutegesi yabaddemu obuyaayeyaye bali mu renovatingayo waggulu balinovatingayo Serena yabalira lutalo tiketi bantu kibalina okukola ki okuyinga naye nga weakness omutegesi mukwano gwange unabadde ankubira essimu kikungenda mukuba ate kiyinza okolera ati kasuku ne tukomerera okukola tuddangamu kunnoonya balansi wa Serena yamutwala leeti Serena nebalira lutalo tiketi kizayina okukola ki
era tiketi ezo zolaba Serena yali ezifulumya kati nkuwa byama bya munda mu show ontegete bulungi kakati mayi kazi kasukula kyokozesa kasuku owandoga omutegesi yali kumbata Serena ugamba ssebo otulize seneza fatugala kwa abantu bebati abantu bemwalabye Serena byabadde yagala Lutalo akole ki abe nabo munda awo naye ng'obuzibu bava ku renovation ya waggulu obuzibu ne buva ku omutegesi okuba omuyayeyayemu mukama ansonyi omukwano gwange okuleeta sente rate nesira sente rate ne terms and Serena ya terms and ki terms and conditions niyo omutegesi yasumbuye nnyo Serena era baade kati kankubule ku last moment batagaseebeewo kubanga Serena bwegamba nti olwokubiri tugenda kukola kino notukikola nga endagaano oba okoze eki era omuntu eyatuyambamu eyo endagaano y'omuvubuka bamuyita Isa wa revenue yakakanya Serena obusungu kanegamba Lutalo ketukulaba ng'osusa limited number bweti tokola ki ne waggulu tebakkiriza wadde akatebe wagenza okulanga baggalawo bali mukola ababaddeyo baalabye tebakkiriza muntu okukola ki kwambukayo Lutalo ku bantu bagizi baayina yandifunye eki naye tebamuwagira lwa byabufuzi Lutalo kino ate ekintu ekyakuba Lutalo okukwata bayibuli kiri kye yalayira kubanga Lutalo weetonda nange kyanyiiza weetonda ki kati kiki kye yali akoze kiki wali okoze abantu baleke boogere bagende kakati kyobula nga abantu b'emukono Lutalo yafunye abantu 7 emukono mu Uganda ndi mutegesi wa bivulu omuntu yena bwafunanga abantu emukono yaba muyimbi w'amaanyi emukono kyekivulo kyasala abayimbi bonna bomanyi gano emukono yafunye abantu 7 eruwero yafunye abantu 12,000 kakati ng'olina fan base kubanga Serena nyangu yakujuza okusinga mukono kimanyi bato kimanyi Serena nyangu yakujuza kusinga luwero aba opposition bateekayo resistance ne bagamba Lutalo talina kyazamba nengenda ku beat ne bagamba Lutalo ye wammwe tabikolanga kuki nze abantu bamnyina kibanjagala njogera mazima kati yafunye abantu 12,000 eruwero omanyi nti abantu abaliroko bazibu okusinga abagagga nti abantu abawagire singa bali bawuliza ebigambo bana beefula mu bankyukakyuka bibogera osologera mu kikaali kya Lutalo okimanyi nti mukono wazibu ne luwero okusinga Serena ate Serena yabadde n'ebizibu byayo nti omutegesi yalimu obuyayi omutegesi oyo neyanze ate mubanja era nze bwananyima gojo omutegesi yamenya nnyo management ya Serena era omukazi wa Serena yagaita bagenda kuddamu kutuwa Serena era Serena mbetondera ku kasuko live kansulent video eno banagiraba mbetondera nti abategesi finance bwetu tukola ki era nganze chairman wa promoter mu ggwanga ngenda kubonereza omuvubuka oyo kubabonya kubanga Serena yali eganye ekivulungu yaga kusoka kola renovation kubanga kyekivulu kyokka ekyali kikola ki kisembayo ne bakanya omusajja ne yeetema ebintu biki biyitirivu naye kuseba tejja kubeeteredde kubanga management muwala bamuyita Julia Ngai bajja kuba bakoze eki bamaze kubanga tebali mukola kibayita ojja kulaba nga wona waggulu vyo ekoze eki ekyuse naye n'abategesi mutufuula ababbi nti tosobola kukola na organized company nga Agakani n'obalumya omutwe nga bwe yakola ki nga bwe yakola bwekikuba enkyogera bajagani nattima basinze nagikola ki bajaga kato yayogera bubi si yakola ki Serena kutuuka okugamba nti katwagala oyingiza abantu 100 oba banyiiziza ki abantu abagula emmeeza banja batakola ki abatatuula omutegesi kasayo omutegesi yatunde kwa yatunde emmeeza 75 ku milioni 3 ze sente mmeka omutegesi kasayo afuna sente n'abeera excited n'atafa ku terms and condition ndola ne customer care yabadde mbi omutegesi yabadde omuntu akuwata milioni 3 nga tekoli kyakulya na kyakunywa kati Serena yange emulaga bakita batya kubanga botesa ne Serena bagangenda kubawa milioni 5 mumpe ekyokulya n'ekyokukola ki tebyakwadaddeko mazzi gokka omuntu atodde milioni 3 muwadde kyakulya na kyakukola ki tinolumu abategesi bano bebasuula abaki kubanga Lutalo sofasoze yakoze zonna zabadde successful Serena yafunira mu mmeeza era singa teyafuna mmeeza teyandifunye eki sente yandifunye guno omuyolero kubanga ordinary ya Serena ntono wansi wajula waliyo walaba nga wakola ki wansi onauna wajjayo ekifaananyi wakola ki naye abakuteekako wagulu kiyandibadde ekisa era Serena badde yagatandikeyo nkola yaayo nti etuzenga bantu waki ne tubagamba nedda mu renovating waggulu omuntu afuna ku maki ku magoba kati yagakuleeta tteeka nti olina okuteekamu entebe 5 nekitali kituufu yagakuleeta tteeka nti waggulu tebakkirizayo bantu kukola ki kutula naye namwe abategesi mwekube mu mutima muyige kibayita professional business kati nkola ne Stanbic Bank nkola ne zero form zeros form kati let us try to be professional nti bwe ngamba nti kasuku sawa mukaga ngenda kukola kino okikole ki share Lutalo hindrance yafunamu ku Serena yeeyo nti bayina internal disorganization okay. Kabako abantu be yafunye ku kalenda bamumala
abantu 750 bangi kuki mpuliriza nga tunagenda sinamala kwogera bangi kubatya kukaba kwa abantu 750 kale kifo wagani kigenda mu abantu kanana kakati kako yalonda venue kati kankuyigize mu marketing wasoma ku degree asasoma marketing kale one of the best kale bobokola business otunulira ki target what are the factors considering why you setting up a business eka sokuwasoma sasoma ebintu tubisoma mu senior 4 mubana mutubisoma mu class factors za mutemuseka tunuza amabala no kamera badde mukaso tunuza mu bana kamera kambuliza mwabisoma mu ngirizi factors za business waje baita capital location labor tubisomangako sibisomangako kasuku wasoma sasoma kakati kabako kalende ekola nnaku nkulu kasoka gundi kalende wadde oyina Bobi Wine nga kati yabikola ku wesika puli kyabula kalende ekola nnaku nkulu toyina music obuka odide ekifo ekinene mwotadde 10 years of kabako yandigenze kula Bonita yandigenze ku Big Zone yandifunye Balamezi ejeri yandigenze ku Mezu audience otuna kibata target audience kasi sisobola kola hotel ndako naye bajoma mpuliriza kyanko gamba sako sirike sisobola kola hotel ompulira unkuwulira akati kangambe sisobola kola hostel nenjiteka mulago mu ddwaliro ompulira bulungi sisobola kola hostel nenjiteka muki mulago mu ddwaliro kati lutalo lwaki wakabya manyi audience kati kankubule mu bayimbi abamala banaekenza ina amanyi badde sinakyogera nabadde ku Serena tugundi nzire mu program buto jake ebintu byakasuku nebisawa abitwale kati mu bantu abalina amasanyalaze nga newa abaweni ali muno waba wanupu newa FDC nga abantu bamulaba tozanyisanga abantu bano wamanka nko list y'abayimbi abasinga okuba akabi mu Uganda Kenza akuba omuziki Kenzo mwagale ya Kenzo simwaga nakiriza ngenze mubuziza akuba omuziki ebyempana no biteke bali no wuliriza music we Kenza amalayo David Lutalo mwagale tumwagala Lutalo inaki abantu Lutalo ye muyimbi asinga abantu ku ground era Lutalo na wamanyi nnyo challenges yabadde nazo mu Serena nafuna abantu abo kuba Lutalo is a local artist nzirwaki mpa Lutalo credit mukono baida ebifo ebisinga okuboola abantu omuntu omuyimbi wafunanga abantu e mukono naga nafuna abantu e Masaka ebifo bili ebyo mbuliza ebyo Masaka ne mukono if Masaka accepts an artist ne mukono that is chimufula kuba number 1 bebe kulo manyo yakubiranga Bobi Wine bebe kulo yafunanga abantu e mukono nembalala nga Bobi Wine tayina abantu mukono ebisere bayimbiranga Bobi Wine nga inene mu central nenga mukono yazira Bobi Wine ne bebe kulo kyali nga kikabaka kye mukono nga tekinekola ki ompulya bulungi kwaga bebe kulo yali kabaka we mukono nembalala kati Lutalo ye kabaka we mukono ne Masaka Kenzo ye kabaka we mukono ne Masaka Shimba tumana nti mumwana mwagala nnyo tasinatuka ku Lutalo na Kenzo ku mukono muyimbi choma no waji temamulaba nti yafuna abantu ba Lutalo mukono na gundi buli muntu alonjinze lugogo kabani tewali atuka Lutalo na Kenzo na bebe kulu mukono na ate bebe kulu Masaka ya singo sala Kenzo ye Masaka mu bulama ate Lutalo asinga Kenzo amanye Masaka Lutalo asinga Kenzo amanye mukono ate Kenzo ye namba 2 ku Lutalo mukono ate bebe kulu bone yali abasinga ne bebe kulu yagwa ngatani nagwa luli Loki kibyenjogero bitegeera kakati omuyimbi ye nagwa yagala okumanya omuyimbi akola sente omalanga mutegeka mukono kalifuna abantu e mukono ye muwecha namba emu kalifuna abantu e Masaka kubanga abantu beyo beronda londa bino tubiwuliriza kuva ku bajjo abategeka ko nakola bebe kulu concert gendo mubuzi natambuza bigere nabuka gate e Masaka Costidiosis twali no yo Big Zone twagata obusente bali sere nali nakajine bonye mongo akachiga ka Big Zone tubonye bebe kuli yatusala nezo omulyango nezibula tosobola twala Masaka Juliana nakola kati ko yakola ndonge sala kwata Juliana bebe kulu lema na mubiru obatwale Masaka oliita jajao ne kwata research Lutalo Kenzo nkwaga abayimbi abakola Geoffrey Lutayale mukazi we muyimbi kyo wabandi omulala yogera nawe ekimwese saaki ndege chivulu mchama sana ndoko yatusana nemubera ne unyambebe okunvuma kati nisenule ne King Saha bayogera olunyankole bansibe omanyi bati njagala Saha twagenda kwa jipe moto na kaberebere izo kaberebere kabe nisenule nganzo ndaba ndi wa amanyi
West ye waffe nkola naye nga neeja nga sinafuna na capital nakwata saha babi saha oyo mwayo akimwagala nakwata nisenule saha wali embale ekiri bakita kigonzaga Kasuku endongo yansala nga neza sound siziraba wakina kyawa nisenule abanyankole bogolo nyankole okunsiba saha nga yawulira olunyankole saha yagina akamotoka yakapangisa wakapulimo nisenule nga saha kagenda kumpayo bansibe saha yangamba yankubira essimu ava ku bugunda nga yasimbudde dda wali wati saha yakuba essimu agamba bajjo manyi nisenule bapulaninga kola ki linnya emmotoka nadduka emisiri nalekayo ne underparty zange mu ajipu nakati zikyaliyo badde sawa nisenule yali agenda kunsibira embala nga Kasuku koza nkulimba bambye okuseka buza saha kakati omuyimbi yenna gwe mutasobola kusinikirako manyo mu Uganda bamuyita Lutalo Kenzo Shiba Misaki Sebatta oyo mulaba agenda kuba ate Sebatta agenda kuba Serena kuba ajja kubeeteredde Sebatta agenda kuba Serena agiyuze Sebatta balina omusingi kati bana abayimbi bamwe balaga mafini pull up DJ bakabako tebanatuuka ku level z'abano baki basajja kakati conclusive leso za kabako yabadde bwetyo ne yaluta kijesu kunyonyodde bulungi kwezo njaka kugenda byonna binyinyonyodde interview yanyu yagale gende nga mpo musagala training kwa gaidde tujiteeka muna maanyi gireke abantu bayigitwa nyaga Kasuku jagala okuba n'abagwago olukumi obera muna abagezi oki kyobulanga ekiremeseza opposition ya Uganda ogenda mu ntebe erina abasirusiru milioni 2 terina abagezi so Museveni yalina abagezi 27 yayingira state house n'aleka banna Uganda milioni wezaale ba milioni ameka kakati njagala tudde ku mulamu atusomesenga abantu bakole ki si microphone views kati eno gitwasimbe yatambudde n'entama neri gitwakola yatambula nekola ki nekutama katukole ku gundi nga tufune let us attract a certain class of people nga tusobola mukuba n'atuwaaka kadde Kasuku bw'okwatanga essimu eno bweti ng'olina contact 13 nga tosobola kungenda nti bajja mpaka kadi sangula okufuna views za nko views ani muntu kigomanyi okufuna views za full figure milioni 10 ofunamu views za tayebwemu ne ku YouTube genda ng'osangula kaba tayina mulamwa genda ng'osangula nkubulira no Kasuku byangamba be kalabe simu nene mu contact mmeka ne video zo ziri enkadde zo zona sangula buli kasasiro sigaza amwene kati tutandise okola program kyana bubiri kati mbadde nkugamba muna muri mu contact mmeka bamanga muri mu tasura kuwa kakadi tubisangule wano ngabantu bala ze zange nasangudde ze muno muri mu contact nasangula dda tusangulemu Kasuku nda ko tusangule Roni tusangule tujja koma wano olunaku olwaleero bajjo katumule omanyi banabaka kiringa wali oguddeko ku yakasiramuka ayinza okunnyonnyola obusiraamu oba yakalokoka kati bajjo yakomyewo okusoma wano ali kundaba kuki tetusobola kussa factors of starting a business wabisoma museniyafo kati lyali ki otuse n'obuuza bali abaana ebintu bitabakwata muzayi kibuzo kiwasoma ku university akimbuze kineme mu kamera muzayi kimu mukama nga alfonse yasiramu segati muzayi kibuzo okutta ati ndoze dini eva wamu muzayi kibuzo nsina kibuzo kyenjagala kubuuza saasoma ayogera amazi saasoma twalina Tamale Junior nambulira okusoma kokonna nenzigwa mwana Tamale Junior ate Tamale Junior yakamala okusoma juzi abati yakamala okusoma je wasomera je yasomera kati amanyi byonna biwayitamu sisomera ngako Junior wasomera Makerere Makerere wasomera Makerere kati Junior mbokadi Junior yali akuwa the way Junior bonogendo yogera boti okumukuza ogenda funa obuzi oyo mwana oyo that boy is going to get problems first wait bijje ai nakatona bijja ko togeza ko bijja ulira soko kaja bikweka nako kaja bikweka abikweka bule yiraka kama mwa isoro yiraka bijja ko nyoko